All for freedom. Freedom for all. Nga 27 ogw'omunaana omwaka guno ekiwayi kya FDC eky'Ekatonga kyawaayo okusaba kwakyo eri akakiiko k'ebyokulonda nga kyagala kiwandiisibwe ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekyetongodde. Erinnya likyasaba lya People's Front for Freedom mu bufunze PFF. Akakiiko k'ebyokulonda kabaanukula nga 2 Ogw'ekkumi nga kabawa olukusa okuŋŋaanya emikono egyetaagisa n'ebyetaago ebirala eby'okuwandiisa ekibiina. Twabakiriza okufuna emikono egyo nga 2 October ne tuwa ebbaluwa ebanjirayo mu ggwanga mu districts ne twakutuuka nga 3 January mwaka ogujja 2025. Bano baggulawo kaweefube w'okunoonya emikono n'ebyetaago ebirala nga 7 Ogw'ekkumi. Omukolo ogwakulemberwa Erias Lukwago eyaweebwa ogw'okugira ng'akola nga pulezidenti w'ekisinde kino ow'ekiseera. Hello Uganda! Wake up Uganda! Rise up Uganda! Freedom for all! Ssaabawandiisi w'ekisinde kino Harold Kaija ategeezezza nti emikono baafunye n'egisukka mu egyo egyetaagisa okuwandiisa ekibiina ekipya. Singa Dr. Besigye teyawambiddwa ne munne twalibadde wiiki eno tuteekayo kusaba kwaffe eri Electoral Commission. N'ekyo kyatukuttemu kuba bwe yabula twamala ennaku nga 2 nga ffe abalina okukola coordination ate kati nga tuli mu kukola coordination ey'okulaba nti abantu baffe nga balabika n'ogera mu kooti. Tusuubira emikono egisukka mu districts 10. Mu districts 10 tugikufunye gyonna tugenda kugiwaayo. Ssente zaabwe twazisasudde mu bbankano z'olwali omwana azisasudde office tuzikoze ne ku byokabika byetwadde bitandikisa okukolako wiiki ejja tugenda tega application. Akakiiko k'ebyokulonda kagamba keetegefu okubaaniriza. Bwe babeera ready baddembe okukomyawo ebyetaagisa muteeka then process yeyongere mu maaso. Tubalinze. Mu kutongoza okunoonya emikono, abakulembeze b'ekiwayi baategeeza nti baakunoonya emikono ng'eno bwe bakola ne ku ky'okuwanduukulula ekibiina kya FDC. Dialogue solution yayo nga tugenda kugiddira nga tumaze okuteekayo application yaffe. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi ategeezezza nti akakiiko kalina ebisinde 11 ebisabye okwewandiisa ng'ebibiina by'ebyobufuzi mu ggwanga. Mu mateeka constitution ya Uganda ewa buli munnayuganda eddembe okubeera mu kibiina ky'ebyobufuzi kyayagala okutondawo ekibiina ky'ebyobufuzi kyayagala kasita aba ayise mu mateeka. Mu kooti eno myezi eno egiweddeko 3-4 akakiiko k'ebyokulonda kafunye abantu ne groups z'abantu abaagala okuwandiikisa ebibiina groups 11. Bino kuliko ekya People's Front for Freedom, People's Vision Party, Rapo Party, Citizens Accord Party, Comfort Care Party, The Crows Party, United for Action Platform, Change Advocacy Party, National United Democratic Party, Union Party ne National Alternative Party. Muchunguzi akkaatiriza ebyetaagisibwa mu kuwandiisa bano bonna bye balina okutuukiriza. Application bw'ogiwaayo okusaba kulina okuba nga kugobererwa amannya ago signatures ezo nga kugobererwa copies 2 eza constitution gye mwagala okukozesa mu kibiina kyammwe ate ekyokusatu details eziraga bubonero ki mwagala okukozesa colors ki mwagala okukozesa ebyo byonna bwe bamaze okubifuna bwe batyo awo we bateekeramu application enzijuvu process eryoke egende mu maaso. Alambuludde n'ekiddako ng'emikono n'ebyetaago ebirala bimaze okutuuka mu kakiiko. Awo akakiiko k'ebyokulonda kalina eddembe okuteekako okunyoonyereza okulaba emikono gino gye baleese ntuufu abantu bano balamu gye bali mulimu abaafa mulimu abatali ku nkalala ez'abalonzi. So bwe bamala commission bwe mala okuyitamu ebyo katuula ne kasalamu nti mulyoke okuwandiisa ekibiina oba temulina bisaanyizo byetaagisa. Waliwo okwebuuza obanga omuwendo gw'ebibiina mu ggwanga teguyitiridde na lwaki akakiiko tekasazaamu ebibiina ebyewandiisa nga mu kiseera kino byabondeera oba kumpi biringa ebitaliiwo. Muteeka temuli definition ekwata ku idle. So ebibiina birina omwaganyo okukola ebyo kye byawandiisa okwagala okukola mu constitution zaabwe bwanga batuukiriza ebyetaagisa bwanga tebalina musango gwe baziza babeerawo.
Yeah.